Inshallah twebaza Allah tuli balamu atukuume nga tuli balamu kitiibwa kya Mukama. Obutabo okusoma tekukoma ate n'okuyiga tekukoma. Ebisomooza mu nsi bingi n'ebituyita mu challenges nyingi tulina okwesigama ku kuyiga n'okusoma okufumitiza nsonga ya bwongo. Tulina okwesigama ku kufumitiza ne mu kusoma. Abantu bangi basomera balina degree anoonya abalina diploma anoonya degree abalala banoonya degree banoonya masters. Kwegamba nti olaba nti okusoma tekukoma. Nebitu challenging mu nsi bingi tulina okwekumira mu kufumintiriza ne mu kumanya. Batugamba akatabo osoma ka muntu omu yekka. Obutabo nsoma bungi naye nsoma akakangasa nsobola okusoma akamu naye nga kekangasa banga kekangattako. Tekinneetaagisa kusoma bitabo bingi nga tebigenda kungattako oba kungasa. Kosoma kweyita batya? Success and fair based on reason and reality. Obuwanguzi n'okwemera nga weesigama ku mazima n'okufumintiriza. Abantu bafumintiriza? Biseera ebisinga abantu abamu balemeddwa okufumintiriza oyinza okulaba nga ofunye okusomoozebwa osobola okukeera ku makya n'okuba omuntu oluyi n'akutwala mu kooti. Kooti nekusala omusango ne bagala sasula obukadde 15 oba 2 oba 3. Osobola okukeera ku makya n'osindika busindisi muntu oba n'omusonga munagwa wansi n'akala. Eyo case, murder case. Osobola okukeera ku makya n'oyomba n'ogagwe full figure nja kutta ngenda kufumita ebiso. Eyo case. So ebyo byonna bw'oba osoma ku butabo nga weesigama ku kufumintiriza osobola okumanya nti nno wemba nfumintiriza nina okufuna wenkoma. Omanyi tulina obuzibu okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera ate si kwabuwaze ate endala problem atamanyi tamanyi nti tamanyi. That is a big problem. Bamagamba manyi gatooke obeera ng'osoma katabo ka miisi kokka. Ekyo si kyakufumintiriza ate era nakugamba nti atamanyi tamanyi nti tamanyi ate obutategeera si musango nti nno si kyateeka nti buli muntu ategeera ate era n'obusirusiru si kyakufumintiriza kyabwewussa. So tosobola kugana muntu kwewussa oba okwesiriwaza n'okwewunza nga ye abadde asazeewo yeewusse bw'atyo. N'olwekyo njagala okugaba muganda wange nze nsoma ebyo ebingattako oba ebinzimba. Bwe namanya nti okufumintiriza kintu kya muwendo eri obulamu bw'omuntu abamu twesibidde mu buddu bw'endooza lwa butafumintiriza. Akatabo kano kannyongeddeko nnyo value kampadde ebyokukola bingi. Essaawa ya leero nkozesa abaana abalina masters abalina degrees. Obamanyi tobamanyi kuba ggojje wange tobamanyi nga balipootinga wa boss nga balipootinga wa boss. So ebyo byonna byesigama ku kufumintiriza. N'olwekyo nti bw'ofumintiriza ensi ekwanguyira bintu bingi bikwanguyira osobola okumanya kiki ennyinza okuleka okukola ekitagattako nakyo ekigattako kye nsobola okukola ekintwala mu maaso. Wategedde ebyaguddewo ebitya omugaggawo Amisi Kigundu yawaabidde Kabaka. Ekyo kikyamu Kitya? Njagala okutuusa omukisa okulimbulula abantu abali ku social media n'okulimbulula abo be balimba nti omugagga Amisi Kigundu yavaayo n'awaabira Ssaabasajja Kabaka. That is long mistake, a long statement. Njaga otegeeza bannayuganda mwenna abatulaba nti Obuganda abantu abakola Buganda yeffe bafuulu figa Bakigundu ffe tukola Buganda era bwe tutali maybe ne Buganda eyinza okuba nga teriiwo lwa nsonga nti mwalabako ebyali ebize bibeerawo nti Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabaŋŋanguka twasigalawo ffe Abaganda nga tukumaakuma Obuganda paka lwe yakomawo n'atusisinkana ne tujjula essanyu. So tubeera basanyufu nnyo nga tulaye ku Ssaabasajja Kabaka waffe. Tubeera basanyufu nnyo nga tukolera wamu ne Ssaabasajja Kabaka waffe kuba tugamba okukola n'omulembe omutebi. Tubeera beeruufu nnyo gy'ali era tubeera bagundiivu nnyo nga tumulaba mwali. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale tuwoligwa we tuligwa. Tuli beetefutefu okulwana nabo okufaafagana n'abo abaagala okwonoona erinnya lyo nga beerimbika mu Buganda nga buli kye bakola bajjayo ekifaananyi kyo. Kubanga gwe omuntu omu alimba abantu oba akakutu ak'omuntu omu kavuddeyo okulimba abantu nga kwolesa propaganda nga kagamba nti Ssaabasajja Kabaka yawawaabiddwa Amisi Kigundu. Musobola okuvaayo ne mutulaga ku mpapula ze basaavinze Ssaabasajja Kabaka ne muziteeka ku social media kubanga omuntu oba muwawaabira bamusaavinga I think oba mutwala mu kkooti bajja ne bakusaavinga. Are you sure? Do you have that paper? Musobola ozitulagako nti Ssaabasajja Kabaka bamusaavinze empapula zizino. So n'olwekyo muzze mulaba ebintu bingi njagala okugereza. Ffe tukuze wano nga tumanyi nti rediyo emu ya Ssaabasajja Kabaka oba emikutu egimu egyo
emirere tujja Ssaabasajja Kabaka naye kinajjukirwa nti nno omwami omu mugagga yamala kufa I think ye Kizito do you remember that guy Sebaana Kizito I remember Sebaana Kizito ne batugamba nti ate yabadde nannyini omukutu ogumu ogwo ogw'amaanyi oguyitibwa ogwa Buganda era yabadde asinzaamu seyazi mukimanyi bulungi nnyo wano waliwo ebivulu ebitegekebwa ne bagamba nti ebivulu bya Ssaabasajja Kabaka asimye era Baganda ffena twambala embugo ne twambala ekutiya ne tugenda Kabaka asimye kulabikako ffena tugende naye ogenda okuwunzika nga Ssaabasajja Kabaka talina kivulu kyakimanyiiko kyabadde kyamutegesi yamugulira kanzu n'amuyitanga just like ng'omugenyi omukulu okujja mu kivulu ekyo kwegamba nti ebintu bingi ebiza bitusomooza mu ngeri emu oba endala bwe bityo naguno we guli abantu bangi bavuddeyo ne bateekawo obulimba naye nga bakulembeza kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka waffe ffe tuli beetegefu nnyo okulwanira Ssaabasajja Kabaka waffe kubanga waaligwa we tuligwa tuli beetegefu okulwanyisa abo abali olwomi abamwetoolodde nga basiga obulimba nga baagala omwawulako abantu ye abange kambuuze Buganda nga Buganda erina bakiggundu bameka kuba osobola okwetolola mu Buganda yonna nga bakiggundu bameka abalimu abantu nga Atabuse Kiggundu abazitoba nga Atabuse Kiggundu abagabi nga Atabuse Kiggundu oba bayina enkizo nga Atabuse Kiggundu Buganda erina bakiggundu bameka singa olaba Kiggundu azoganyizibwa bw'atyo ng'anyigirizibwa bw'atyo gwe munnange gwali eyo omukazi wattu oba musajja wattu olowooza gwe n'obeerawo otya so mu ngeri emu oba endala njagala okubategeeza bannayuganda abatulabira ku mikutu ku mitimbagano nti Atabuse Kiggundu tannawaabira ku Ssaabasajja Kabaka era Atabuse Kiggundu talina muntu gwe yali awawaabidde njagala okulambulula ensonga zino njagala nga sinnaba kubagamba nti kyabaddewo kitya mwenna muzze mulaba ebintu bya Atabuse Kiggundu ne Buganda Land Board ebikwatagana ku ttaka ly'ekigo era mwajja nga mubiraba basooka ne bavoola Atabuse Kiggundu nga baagala okuswazaswaza erinnya lye nga bagamba nti talinaayo ttaka ne bagamba mpozi ng'ettaka ly'alina liri mu mazzi ng'ebyapa by'alina biri mu mazzi ate nga amazzi mukimanyi bungi tegaba na byapa Atabuse n'asirika n'agamba ng'omuntu omukenkufu omuyigirize ate omuganda kintu wakikwata ku Buganda osooka n'ogumiikiriza n'osirika n'ogamba mbeera ki eno endeera etwevudde luddawa era ne baddamu ekintu kyekimu tulina obuzibu nti propaganda buli lwatambula naddala nga bamukozesemu ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka osooka n'osirika kati ffe nga omuntu ng'omugundiivu afumintiriza osooka kufumintiriza n'ogamba naye Ssaabasajja Kabaka singa kitufu ddala kinaakirimu kyandibadde bwe kiti ne bwe kiti naye lwaki bamulimbikamu lwaki bamuwaayiriza okiwulira muganda wange Atabuse Kiggundu yavaayo ye kennyini ne yeesitula n'agenda e Mmengo n'agenda alabe ku nsonga z'ettaka asisinkane abamutuwala kubanga wano mu Buganda abantu betusaasinza okuwa ebitiibwa ye Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda bwe tumulengerako mazima tulabira ddala nti tulaba ki Kabaka waffe ekifaananyi kyaffe atambulira mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ebweru Atabuse bwe yagenda e Mmengo n'atuukayo mu Buganda Land Board ne bamugamba nti bamutegeeza ku kintu ky'ettaka naye ne bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka maybe bwe bamutegeeza ku kintu ky'ettaka baateekawo era ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka Atabuse n'agamba era yavaayo n'ayogera lwatu n'agamba nze Ssaabasajja Kabaka wabanga ate Kabaka wange nze ani Kiggundu ettaka lino nditadde mulirira lwa Ssaabasajja Kabaka wange n'ate ettaka n'alivaako aba akyali awo akakutu akamu akasiga propaganda ne kavaayo ne kagamba nti ate ne kawandiikira minisitule ya landi nga kasaba basazeemu ebyapa bya Atabuse Kiggundu soko tuzeeke mebeka katono Obuganda bwasooka ne bugamba ettaka liriiyo liri ku mazzi bwe bali nnyo bali basazaamu era mwenna mwakiraba kakati oba bali basazaamu ki I don't know era gwe omuntu andaba eyo basobola okusazaamu ekintu ekitaliiwo era bali basazaamu ki kyetwebuuza kakati bo baavaayo ne bawandiikira Minister of Land ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ku ttaka the final answer ebeera mu Minister of Land oba kooti bwe bawandiikira Minister of Land esazeemu ebyapa bya amu naye nga yonna sinabakutuusaayo njagala nkuzzeeko emabega katono nti omuntu yenna kuba ojja kumbuuza amu yafuna ati ebyapa era amu yabijjawa era gwe munnayuganda ndaba kyekibuzo kye yeebuuza njagala okutegeeza gwe muganda wange ndaba nti ettaka tulina ettaka mu Uganda
oba mu nsi yonna nga igwanga Uganda lya bika bya mirundi mingi bikanga 5 oba 4 oba 6 tuyina ettaka ly'ojja okuyita free hold. Free hold liba ettaka ly'obwannannyini no libeera lya bwannannyini. Ne tuba n'ettaka lye bayita Mailoland. Mailoland libeera lya balandlords mena balina ettaka lya Mailo. Ne tuba n'ettaka lye bayita erya liizi. Ettaka lya liizi olibeerako kiseera buseera. Ne tuba n'ettaka lye bayita customed ettaka ly'obwa Buganda. Obuganda libulina, obwakabaka bwa Busoga libulina, obwattolo libulina, obwakabaka bwa Bugwere libulina, obwakabaka bw'Omumbere libulina, buli bwakabaka lirina ettaka eryo lye bayita customed. Ettaka eryo lyateesebwako mu 1900 eyo kyende enteesaganya ezaaliwo ne balitematema era abantu ne bafuna ettaka eryo. Amisi Kigundu ali ku ttaka lya free hold. Ekyapa kya free hold tekituula ku Mailoland. Never. Tebakikulimbanga nti waliwo ekyapa kya free hold ekituula ku Mailoland. Ne boogenda mu byapa ne boogenda luddawa. Kati gwajja okumbuza nti Amisi Kigundu yajjawo ebyapa, njagala nkunnyonnyole ggwe muganda wange ndaba nti omuntu yenna kasita ovaayo ng'osobola ng'olina enkizo era ng'olaba osobola okukulaakulanya ebintu kubanga wabeerawo ettaka erya gavumenti erigambibwa nti tuliwe ba investors balikulaakulanye ne wabeerawo omuntu nga wankiza byapa by'ettaka eryo emitendera gy'ettaka. Abantu abasinga bali tebamanyi mitendera gya ttaka nga bo ettaka erisinga okubeerako abantu ly'ettaka lya free hold n'erya Mailoland abantu lye bamanyi era lye lisinga okubeerako abantu. Naye ggwe ndaba njagala okutegeeza nti ettaka lino era Amisi Kigundu bwe yafuna ebyapa okeera ku makya n'ogenda ku district n'ogenda ku division n'ogenda ku zone oba n'ogenda ku gombolola. Yes, bwe wetololayo n'ofuna emikono emigundiivu. Emikono gyo gyonna bw'omala okugifuna basayininga ne bakkiriza ne bakuwa ettaka. Bwe bakuwa ettaka lifuuka erya free hold ne lifuuka ery'obwannannyini. Oba you understand? Nti ogenda ku district n'ogenda exactly kubanga era essaawa ya leero omuntu asumbwa ajja Amisi Kigundu y'omu ye DSS w'ettaka lino, ye DSS w'e Wakiso, ye DSS w'e Nakaseke, ye DSS yamu yatula ku landizi. Tekikirizibwa era neewuunya Betikamya simanyi lwaki tannaba kufolowinga nsonga eno kubanga teri muntu omu ng'okola mu bifo bina. Gwe DSS w'e Nakaseke, district surveyor w'e Wakiso, district surveyor wa lands nga ne mu ba surveyors gw'omu omukulu alimu omwami Kizito Bashiri. Omuyisita Kizito Bashiri y'omu ku baasayiningira Amisi Kigundu ettaka ebyapa ebyo byayina nga n'abimusayiningira n'abimuwa. Sijja kwogera ku kugula wano olw'ensonga nti njagala okutegeeza nti abantu bangi babajjako ssente. Omuntu asobola okujja n'agamba nti valiwa abaze ettaka lya obuwumbi 800 naye bubadde 405 naye engeri gya surveillance mweyo obuwumbi 800 olwa 600. Kati omuntu asobola kukkiriza ssente ze kufa bwe zityo kubanga gwe omugambi kubanga nkunnyonnyodde nti ajja Amisi Kigundu ebyapa byayina. Omukulu mwami Kizito Bashiri y'omu ku baabisayiningako ku district y'e Wakiso era kwegiri direct nga ye kennyini y'omu ku bamusayiningira ku byapa byayina. Era essaawa ya leero y'omu ku bamusumbuwa abagenda mu Ministry of Land basazeemu ebyapa bya Amisi Kigundu. Kyesimanyi kyenjagala tumanye nti mwami Kizito Bashiri tuvaayo tunyonyole ku luli wasayininga kuki era wasayininga otya era omukono gwo gwajjako gute bagufoji nga bakukwata bukwasi. Yo wange gwe wasomera muntu olw'amama wasomesebwa Katonda. Yo wange gwe wasoma kyenkana kyakola mu bifo ebina ng'abaana b'abantu basomye bali wano batamba tebalina mirimu gwakola mu bifo ebina oli wa kkala nnabaki era gwe oli wa gurini oli wa papa oba wakakobe. So ebintu ng'ebyo ebiza binyigiza bannayuganda naye tuvuddeyo kwagala tubitangaaze bannayuganda nga tetuyita mu kuvoola oba mu kuvumirira. Omuntu amanye ekituufu nti Amisi yafuna ate ebyapa kubanga kyekibuuzo ekibuuzibwa omuntu ali eyandaba nti Amisi Kigundu yajjawo ebyapa. Gwe munnayuganda ndaba Amisi Kigundu yagenda ku district e Wakiso n'agenda ku division n'agenda ku zone
n'agenda ne kugombolola kuba kanjite gombolola n'afuna emikono gyonna nga mu mikono gyonna mwe gye yafuna mwe mwalina ogwa mwami Kizito Bashiri ng'agusayinizeko era ng'amukkiriza nti muganda wange tukuwadde obwannannyini ku ttaka obwa Free Road kwata ebyapa byo tambula genda essaawa ya leero yamusumbuwa nkujjukiza era nkuddamu nti baasooka ne batyobola amisigu ne bagamba talina ttaka liri mu mazzi ettaka lempozi nga liri mu mazzi abange bwe mwabadde mugenda ba minisita basazeemu ebyapa bya Miss Kigundu basazaamu ate kiki kye mwagamba kubanga mwe mwawandikidde Minister of Land esazeemu ebyapa bya Miss Kigundu kubanga wano mu Uganda ekintu ekisembayo Minister of Land ne kooti abadde mwawandise basazeemu ekitaliiwo bawandise basazeemu bbanga yabange basazaamu ekitaliiwo kati mu byonna Miss Kigundu mu kuvaayo okwekubira enduulu n'agenda mu kooti Minister of Land yamuyita ne mugamba nti batuwandikire tusazeemu ebyapa byo kwate basobola kumala gasazaamu nga tebakubuulidde n'agamba ate lwaki basazaamu ebyapa byange nga ate babimpa weebiri biri mu bwenkanya nkuzaako emabega katono Miss Kigundu bw'agenda Emmengo baamusaba nga bagamba nti ettaka liri mu mazzi baamugamba nti Miss ete miliyoni 35 naffe twete baali baagala ba surveyors nga baagala kuddamu bakole buto surveyors nga bagamba bwe baamala amu bw'agenda Emmengo n'ebyapa bye ab'Emmengo bagamba nti waliwo akatundutundu olwo bavudde ku ky'amazzi bazze bagamba nti kuliko akatundutundu akatuula ku ttaka lyaki lirabise naye kuliko akatundutundu akatuula ku mayiro kuki ku ttaka lya Buganda nenagamba tewali buzibu tugende tuwerule ettaka tudde muki mu bwenkanya amu ne bamugamba ita miliyoni 35 nabo ne bakwata miliyoni 35 bo bennyini be balonda ba surveyor jukira nti Kizito Bashiri y'omu ku ba surveyors abakulu abasooka mu Land nakati y'omu ku bakulu ba surveyors era y'omu ku baagenderako nkugambye nti njagala nkootinga bulungi gwandaba Miss Kigundu baba logamba nti ettaka liri mu mazzi avaayo agenda Emmengo nga Emmengo bamugamba nti ku ttaka n'ebyapa bye yagenda na byapa ng'era kuliko emikono gya Kizito Bashiri bw'agenda n'ebyapa nga bamugamba kuliko akatundutundu akatudde ku ki ke twagalako nga Miss agamba no problem nga bamugamba naye kye tuba tukola tugende mu kwerula nga bamugamba ayita miliyoni 35 naffe tuleta 35 tufune ba surveyors ye nga akwata miliyoni 35 ng'azibawa nga bafuna ba surveyors nga bagenda ku ttaka bwe bagenda ku ttaka ebyavaayo nga biraga nti Miss Kigundu ettaka lye lyetongodde bulambalamba teririiko wadde akatundutundu akagweno kulyani kulya Buganda era bo bennyini basayiningako bonnyini emikono gyabwe era ne bamuddiza lipooti ne bagitwala ne ku district nga balaga nti Miss Kigundu ettaka lye lyetongodde terina we ligwa terina we yimirira bwe bamala okulaba nga ettaka la Miss Kigundu lyetongodde era basaveyas bamaze okusayiningako amanye ettaka teririmba tebakulimba nti ettaka lirimba kubanga njagala gwe muganda wange okukutegeeza gwe ali wano ndaba ojjaga nti Miss Kigundu omusajja omugagga kuba nalayeko bano babizonto era kyennaku nnyo kyennamiza okulaba omusajja omukulu nga bakuyita zonto mbu saaba zonto simanyi saaba nyonyo simanyi omwana wo nga bamubuuza ku ssomero tatawe yani nti ye saaba zonto mukazi nga mugamba nti laba omukazi wa zonto baavudde ne bagamba nti omusajja mugagga nnyo alibedde ku ttaka oli mugagga kiggwe njagala okwanukula muganda wange namwenna balina endowooza ng'eyo ey'ab'ebizonto kubanga bali bo mbalaba nga bazonto yes era kye bayogedde njagala obbategeeza mmwe babizonto mwenna abali mulenji eyo nakugambye ekyobutategeera si kyabuwaze naye si kyabuntu kyabugwenyufu si kyakwenyumirizaamu so njagala okutegeeza gwe muganda wange ndaba emabegako awo ebbanga likyalina tono nnyo waliwo omusajja avaayo n'aclaiminga mbu ettaka lya President Museveni lirina akatundutundu ewuwe yes president w'eggwanga His Excellency eyo no wange Museveni omuto no njogera ku His Excellency ku ttaka ly'ekisozi era byaliko mu mawulire ne bibeerako mu ministry ya Nabakooba yes ne bagenda ne ba surveyors ne basaveyinga ne bikoma eyo gye tubyakoma era ndowooza omusajja baba bafuna obwenkanya baba kubanga ba surveyors basaveyinga balaga ekitufu nga balaga ekitufu ettaka lya muzeeyi nga lyetongodde so kati ayogera kwa Miss Kigundu ekyo mbadde nyikuwa kyakulabirako toba president w'eggwanga His Excellency ettaka lye lyafuna okusoomoozebwa oli n'aclaiminga n'agamba nti ettaka lya katundutundu katuddewa kati gwe ayogera kwa Miss ategeera nga babizonto
atafumentiza mu njogerayo mbadde nkuwa just examples nti ettaka olaba batuuka ku president wa ggwanga. What about Amis Kigundu? So ekyaki enjagala bategeeza mwenna abalina endowooza eyabo abayita ababizonto omajagala okubategeeza nti ekintu kyonjagala mukiteeke mu mutima gwammwe era mukimanye bulungi naawe atuddeawo weebuuze nti Amis Kigundu ebbanga lyamaze mu Buganda ebizimbe byayina mu Buganda mu Uganda ebweru w'eggwanga California luddawa yonna kuba ojagenda kugogo mugogolingeko oyagala kuŋŋamba nti tamanyi procedure gy'oyitamu kufuna ttaka lya Buganda kulizimbako oba kulikolerako abeera amanyi era kyensuubira nti ne ku bizimbe byayina kuteekwa kubanga kuliko ekimu oba maybe kuba balina ebizimbe bingi ekiri ku ttaka lya Buganda nga protocol amanyi ne procedure gwayitamu okufuna ettaka lya Buganda okulikozesa kino kyekyandimuleese okugenda mu kkooti oba okukaayana. You know, you understand? Gwali eweebuuze just you ask yourself oweddemu nti kino kyekyandimuleese okugenda mu kkooti oba okukaayana oba okuvaayo ku byonna byalabye ne byayiseemu tamanyi protocol oba procedure gy'oyitamu kukozesa ttaka lya Buganda oba talikozesangako. So saagala mwonone mannya g'abantu nakulimbalimba kusiga bukyayi mu bantu. You understand? Basaveyo bagenda ku ttaka ekigo bamala emyezi 3 miramba nga basaveyinga ettaka ne bakizuula bulungi nti ettaka lya Amis Kigundu lyetongodde lya free olodi terituula ku Mailo land era ne bakomyawo lipooti amu ne bamuwa Buganda ne bagiwa n'abala ne babawa bekikwatako ne ku district nga kyeyoleka lwatu ettaka lya amu lirambalamba era amu n'asalawo n'okutandika oddikozesa. Kati amu yafuna okusomozebwa njagala kigambe bannayuganda amu ayagala kuzimbawo golf course era ayina ebintu byagala okuleeta ebikwatagana ebyongerako etitumu mu nsi yaffe n'okuwa abavubuka emirimu nga muze mulaba nti azimba ebintu ebiwa abavubuka emirimu opportunity nyingi nnyo zayongera ku ggwanga laffe. In fact wemba njogera ku investor kati betulina mu ggwanga njogera ku amu asobola okuva n'azimba ekisaawe nga munnayuganda omu nga takizimbye mu gavumenti nga tayambiddwako ki n'abakozi bayina amu ayina abakozi abasukka mu 1000 mu mutwalo nga abakozi bukozi gwokozesa bameka. So twetaaga abantu ngabo mu nsi yaffe na wano kyekimu kyayagala oteekawo nti ayagala teekawo ekintu ekyinvestinga abantu abangi okubawa emirimu. Mu kwagala kiteekawo omuyindi yasalawo yadduka n'agamba nti ayagalawo era olutalo lwonna lwonna oluriwo waliwo omuyindi agaba obuwumbi n'obuwumbi ku ttaka lya amu bo kye bataagala kugamba amu mu lwatu wabula baagala okumusindikiza bamuwe ewalala ate ng'ayina ebyapa ettaka alina mu bulambulukufu gwe munnayuganda tabadde takimanyi kino kyoba omanya omuyindi ayagala kugaziwa kola surveyor naawe genda okola research yo olabe ayagala okugaziwa yani nze nkomyawo naye omuyindi ayagala kugaziwa alabawo opportunities endala ezigaziwa ate ng'agazira ku ttaka lya amu mweyetoololya bw'ati ate ne amu agamba nange ettaka lyange nalifunamu obulambulukufu njagala kola ne pulani zange ndikubidde pulani emyaka 6 mulamba nga ndowooza kigendawo maze okutuuka ku end of ekigendawo nkiteekewo ate onjiikiriza mu bulamu bwaffe tuyige okwekkiririzaamu ate n'okulemera ku mazima. Nze neebaza omugagga Amis Kigundu okuvayo n'astandinga strong. Omanye Amis Kigundu ayambye abantu bameka? Omanye abakazi ababbibwa bano omanyi bameka abakazi ababbibwa? Tukuze tulaba nga abakazi bannakazadde b'eggwanga tebagobebwa ku ttaka. Tukuze amalaalo tebagasengula. Essaawa ya leero osanga amalaalo ge basengula lunaku basengula amalaalo. Okusengula layisi nnyo bajja bafuna n'omunono azingulula abafuna abaziika. Kati project namba ziri awo. Gwafuuka mulimu. Era nze nkubira gavumenti Mulanga singa Buganda Land Board egana okwetereza eveewo naye ojja kulaba abantu abakola pate n'abakuma ennyimbe za Buganda Land Board abantu bagenda kwesiba ebisenso beera oluguudo olwo lwa Buganda Land Board. Tomanyi bantu balina maziga ku mitima abantu basaye tribe zaabwe bakyayo obwakabaka for nothing kubanga buli gwe bagala okubba basigawo ekifaananyi kya kabaka. Osanga omukazi amaze tukutaka emyaka 8 ayinako abazzukulu ayinako amalaalo amazeeko emyaka 8 myaka 6 akadde takyalina kiddako n'omugamba nti wano kabaka asiimye kakati tugenda kutwala eyo kabula soke wano ne baguzaawo omukyayina ne baguzaawo omuyindi ne baguzaawo omuntu omulala yenna gwe ne bakusengula ku ttaka kubanga omuntu alabewo opportunity omukaga alabewo opportunity ne basengula n'amalaalo go twakuba basengula amalaalo mu Buganda ne musengula amalaalo basajja mmwe ekibonyabonya abantu bonna kiri ekintu kimu kiri mu Buganda Land Board. Tusaba bakisita Bashiri batereze Buganda Land Board as simple as that.
gwobanga gwa sayininga ku kyapa kya amu lwaki esawa zino osumbuwa amu iwe tujja ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka wasayininga ku ki muganda waffe tubuulire mu mazima bino si byakukulumba twogeze mazima wasayininga ku ki anti bwe bulimba kubanga ekintu ekyetolodde mu Buganda kyonna kyonna Ssaabasajja Kabaka taddibwamu yatayogerwako era bw'avaayo bw'ati aba asiimye aba ayogedde taddibwamu kyova ne amu lwasooka yali alowooza nti Ssaabasajja kituufu yasiimye n'agamba ku lwa Kabaka wange ettaka ntaddemu liira agenda okwetegeeza ng'omuntu afumintiriza nga Ssaabasajja Kabaka talina na kyamanyi ku bya ttaka n'olwekyo njagala okukubira gwe omulanga muganda wange ndaba nti abantu bangi bakyayo Obwakabaka abantu banyiiva ebyaddala mwalabako wano ekyapa mu ngalo abantu ne beekyawa ne beesala obujegere ffe twakola Kabaka taddibwamu eyo twavaayo ne tulaba tugenda okulaba abantu ogenda okulaba omuyindi azze ngadduka mu Buganda Land Board nga bajja bagamba wano wa Kabaka vaawo tugenda kuwa balina ekitakataka eyo oba mmendo oba wa olugira nga bagenda nga bakusalirako eyo era omwavu talina kake so kati essaawa ya leero nze kyensobola okwebaza Miss Kigundu kwe kusalinga strong nakkiriza omanyi njagala okujjukizaamu katono oba nkweyo kateeke katono gwandaba nti Abaganda engeri twayagala nnyo abantu tusembeza abantu twafuna okusoomoozebwa Abaganda twali ba mirembe era tuli ba mirembe era Abaganda bebakyasinza okusembeza abantu wano n'okukuza abantu abaana bajjanga bapakasi ne bazaalira ku ttaka nga mu musaddako wali wansi emmanga n'abeerako ne batuwasa namu era Abaganda njagala okutegeeza nti Abaganda twali bambejja n'abalangira nga tetukakaalukana twabanga n'abapakasi twabanga n'abakima amazzi n'abalima mu nnimiro nti kubanga ffe ettaka lyaffe lyalinga tetweyimirira nga libala buli kintu ettaka kya muwendo era ettaka ewaffe lyennakazadde waffe mu Buganda kwe tukukuumira abaana baffe kwe bakulira kwe tulerera abaana kwe tulima emmere kwe tuzimba amayumba gaffe ku ttaka lyaffe mu ttaka lyaffe era mwe tujja blocks ezizimba ki n'emmuli ze twazimbangako so kakati Abaganda twajja ne tufuna ekizibu waliwo abasajja abayita Abaganda ggere abantu Abaganda baali nga bondaba nga tulina ennyindo bwe ziti nga bwolaba ennyindo y'omusajja oyo baalinga Baganda nga abasajja babeera bampi nga baba n'ennyindo nnene nga batono nnyo bwe buti era nga bondaba nze mukazi Omuganda era nnyimiriza mu Bwakabaka bwange naye twanga ntufuna ekizibu waliwo Abaganda abayita Abaganda ggere abo bajjiranga ku bigere nga bajja batambula bwe baatuukanga mu ntobawo obubuddamu nabo ne bafuuka Abaganda era owulira bagamba nti nze ffe tuli Baganda ggere ne wabeerawo Abaganda wawu bajjanga bagoma mpawu ezo enswa empawu bajjanga enswa empawu ne batuukamu ne bagamba nti Abaganda wawu naye ffe tuli Baganda Omuganda tagattirirwa Omuganda tayongerwako Abamuganda talina kira kimu era muntu oba Muganda pure Omuganda tayongerwako era ndi Muganda nenyumiza mu Ssaabasajja Kabaka songerwako sijulirirwa sikutiriza ndi Muganda yetengeredde kati abantu abo batufukidde problem bwe twasembezanga era bw'osanga nga bali mu bifo bina teri Muganda asobola kukola mu bifo bina muntu omu kuba Abaganda baalumirirwa nga abantu Abaganda baafangayo nnyo eri abantu so mu ngeri emu oba endala njagala okutegeeza bannayuganda nti Miss Kigundu bwe bamala okuwandikira Ministry of Land nti basazemu ebyapa bye Miss baamuyita nga batugamba tusazemu ebyapa byo naye nga nabo bakiraba nti ebyapa weebiri bituufu okusooka byali mu mazzi bwe batugamba n'agamba ate lwaki babisazaamu Miss n'akwata ekkubo n'agenda wa n'agenda mu kooti okwekubira enduulu ng'omuntu omukenkufu oba omutegeevu njagala okutegeeza gwe munnayuganda ndaba ssemateeka w'eggwanga akawayo namba 28 oba article 28 kagamba nti buli muntu era buli munnansi kimukakatako okufuna obwenkanya mu kooti z'eggwanga oba ontegedde njogera ku article 28 akawayo namba 28 mu ssemateeka w'eggwanga ndi ku constitution y'eggwanga gendiko kagamba nti buli muntu oba atya kimukakatako okufuna obwenkanya mu kooti z'eggwanga Miss Kigundu ng'omutegeevu era ng'omukwenkufu era ng'afumintiriza yagenda mu kooti okwekubira enduulu nti bano baagala okusazamu ebyapa byange naye weebiri nabifuna mu bulambulukufu
saini zaabwe zizo kweziri signature zaabwe kweziri bampa ebyapa byange era ettaka mbadde ntandise odikolerako bwenti ne bwenti nina pulaani west ne west kooti neemuwuliriza kooti wemuwuliriza bano badduka awabidde kabaka agambye adope kabaka mu kooti are you sure yegenda kwekubira ndulu bayawabira kabaka osobola tulaga ku mpapula ze basavinga Ssaabasajja Kabaka nga bamuyita mu kooti olinako oteka ku social media tulabe kubanga ffe tulina emikono za masiginza gya mwezi onnanga musayiningako yapewa Amis Kigundu are you sure oyina empapula eziraga nti Amis Kigundu yawawabira Ssaabasajja Kabaka era ne bamusavinga anaayitibwa mu kooti so muleke kukuba propaganda ffe tuli betegefu okulwanira Ssaabasajja Kabaka okujjayo bwerufu n'okumuggyako bano abantu oba boyita abalyolyomi abamwetoolodde abaagala tomuggyako abantu abatuufu kubanga Amis Kigundu nga ye omuntu ewa Ssaabasajja Kabaka takonkona era ebifaananyi byo byonna nga alina Ssaabasajja Kabaka mubiraba omuntu akwata essimu naye kuba selefini omuntu bw'ati omuwanga respect kitegeeza nti aba amuyina wano kye nakubuuzizza nti Buganda erina ba Amis Kigundu bameka era singa abantu bananyigirizibwa ne banyiiga kigenda kukomawa awo enkubira Katikkiro Omulanga okujjako nga Katikkiro ekintu kino alina kyakimanyiko naye ng'ali mu kkate anti Katikkiro bujja tugamba obwerufu era yabwogera Buganda terina bwerufu aveyo alaga obwerufu kubanga Katikkiro alina right eyita Amis Kigundu ng'omwana Amis Kigundu alina right eyita Katikkiro naye Katikkiro ne walagira bulagizi nti alagidde Amis oliwa mukwate bukwasi mumwete wano kino kiggwe Katikkiro takikoze Katikkiro tavuddeyo kulaga bwerufu awo tufuniremu enkenya ntugamba maybe ayinza mu kateni ng'alina kyakimanyiiko kwogera many people abakaaba ku Buganda Land Board Buganda Land Board yaani era ani agikulira tumanyi kimu Buganda Land Board ani agikulira yaani Katikkiro y'omufu gwe tutunuulidde kubanga yatukubirisizza okubeera abeerufu yatukubidde Omulanga tubeere omulembe omutebi omwerufu ayishuwa guno omulembe mwerufu ku bantu enkaba gye bakaaba olwa Buganda Land Board ku bantu enjagayaga gye bayagayaga abantu betamiddwa tribe yaabwe ey'Obuganda abantu beegobye abantu bagenze mu masindi gye baguze bali ludda wayo mu nsiko mu ntobazi lwakubaboola lwakubasindiikiriza nga naali ku masima asindiikirizibwa ddala tunaafuna obwerufu n'obwenkanya naye olaba kituuse ku mugagga nekituuka ne ku president olonza akataka kange akatini bampa meka bampe anyi sebo badde ekyakubu esebo olaba omugagga ayina sente zirina alina ne president w'eggwanga ettaka lyawe ligenzeddemu enkaayana olonza ayina jjajjange mukyalo era gwoli bubi era we mwandi bayaddemu ebaliza Amis Kigundu era mwenna mbakubira Omulanga okuvaayo okwegatta ku am tomanyi maziga bantu ge balina nenga talina waayogerera nga ne kamera talina gyeyinza musanga ye ayogere ngaani tomanyi nnaku bantu gye balina abantu balina ennaku ku mitima etasobola kubavaako olw'ettaka abantu baakaaba amaziga mu bikondolo ne bijjula ne beekyawa kyova olaba tebakyawa na bitiibwa ebintu ebimu ebyakuzibwanga mu Buganda olw'okuba nti banyiivu era banyiiga tebakyajaganya nga bwe baali bajaganya ffe tukuze Kabaka taddibwamu nga tavumwa naye bino ebifaananyi bye bagenda bamukiika bye bamuleetamu ebyo bebirese embeera ebezi kati kyova tulina okulwana olutalo okulaba nga tulwanira Ssaabasajja Kabaka waffe tetwagala Kabaka waffe kuyisibwa mu maaso wadde okuvoolebwa wadde okulimbikibwa mu bulimba bwonna tugenda kulwana ng'Abaganda tugenda kulwana paka Kabaka tunamuggyako abamwetoolodde abantu abakyamu era nkubira omukyala Betty Kamya Omulanga ddala yishuwa ng'oli mukozi wa gavumenti nga gwe omu kubakulira n'olaba omuntu ng'ali mu bifo bina omwami Kisito Bashir n'omulekamu ayishuwa eggwanga olitwala mu maaso oba olinnyika lwaki tomuyita Ssaabasajja Katikkiro wa Buganda otugamba obwerufu Katikkiro waffe omulungi lwaki toyita Amis Kigundu ne muva mu mawulire kubanga mwe musooka okugenda mu mawulire kubanga mwagala propaganda ate mugenda mawulire n'amawulire amakyamu agaitera omuntu okuvaayo yeewolerezeeko kubanga ono mumusiiga ekifaananyi ekibi Amis Kigundu baabantu bamulabire mu kifaananyi ekibi ekyokuvoola Kabaka we
oba ekyokulopa kabaka we. Yani yatandika ensonga ezo mbo Amisi awabidde Buganda. Bannyina we bazitandika. Amisi bw'avaayo n'agenda. Amisi Minister of Land mwemwi. Bano bamala okusaveyinga ettaka bo bennyini nga batwala ne ba surveyors. Ne ssente bayita 35 na Amisi 35. Buganda Land Board. Bakizwa nti Amisi kituufu ebyapa abiina n'ettaka tetuddeewo. Naye omuyindi ayina akasente. Akanyooka akavuluja. Akakwe kabookya mu matama ke kakyagaanyi. Tebaagala kusesema. Ne bawandiikira Minister of Land. Tusaba ebyapa bya Amisi Kigundu bisazibwemu. Abange. Basazaamu ekitaliiwo. Bebasazaamu yabijjawa. Obuganda buddawa mu bino. Obuganda bwongera kwennyika. Nakugamba nti kasita nakugamba nti enkima gyekoma okulengejja. Gyekoma okwoleka obwerere bwayo. Enkoma enkima bulengejja bweti. Olengera bolozi. Kati Buganda Land Board erengeze. Gyekomye okulengejja n'okunyunyunta abantu. N'okkenenula abantu kubanga abaddeyo abatayogera. Be basinga obungi abalina amaziga ku mitima. Omuntu oba n'ekyapa nga n'abalala balina ekyapa nga ne Buganda Land Board erina ekyapa. Kino tekisoze Obuganda. Era buweebuka wetukubira Ssaabasajja wetukubira Katikkiro Omulanga aveeyo. Olw'ensonga nti Obuganda busaanawo. Nakugamba nti embizzi kasita etandika okulya obwana bwayo. Eba efuuse ya bulabe nnyo eriyo kennyini. Eba esigadde kwerya. Kati embizzi etandise okulya obwana bwayo. Kubanga bw'osanga nti Amisi Kigundu yali mu Buganda Land Board ate gobaganya ate nga yagula kituufu ayina ebyapa bye ate babimuwa baba Kizito Bashiri embizzi eri mu kulya bwana bwayo. Eba efuuse esigadde kwerya. Obwana bwe bunaggwawo ng'enjala egiruma ng'etandika okwerumako ekifi. Kyannaku era kyennyamiza ate si kyakufumintiriza. Ng'ate waliwo ensonga zino abasobola oziwumbawumba ne bazima ng'Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda tukubira Omulanga okuggyako ng'oli mu kateni nga kino ekintu okirinamu omukono era ng'olina kyokimanyiiko nga kyekikusirisizza. Ensonga si nnaku nnyo zijjayo Katikkiro zino. Eno ensonga nkulu nakubuuza nti mu Buganda tulina ba Amisi Kigundu bameka. Era ensonga yonna ng'ekwata ku Buganda Katikkiro aba alina okuvaayo kubanga gwe mulimu omutongole gwakola. Lwaki abatavaayo n'ayita Kigundu ne wakwata mukwate bw'ati. Namuga nti mwana gwe jangu. Tannavaayo. Twagala aveeyo abeeko kyalambika. Awo ngwebe nti maybe mu ngeri emu oba endala ng'alina kyakimanyiiko. Era nga nekigenda mu maaso akimanyiiko. Kubanga atugamba obwerufu. Mukama waffe Katikkiro wa Buganda kitaffe. Obwerufu wano buli luddawa. Ng'Amisi alina ebyapa bye. Mmwe kennyini mukkiriza nti ebyapa weebiri. Mwasooka gaba abantu nti ettaka liri mu mazzi. Ne mugenda mupime ne mumusabe ssente n'abawa essente mwetaba saveya mmwe kennyini. Ne mupima. Milioni 35 mwayita 35 naye n'ayita 35. Mmwe kennyini mwe malonda ba surveyors ne bapima. Ne mukizula nti ettaka lye weeriri. Ettaka lye mwamala okizula nti weeriri ne mugenda mu Minister of Land basazeemu ebyapa. Abaffe Katikkiro waffe wa Buganda omulungi awo bwenkana buli luddawa. Basazaamu ki ekitaliiwo. Era basazaamu ekitaliiwo. Era yabijjawa. Baganda singa ndafa bali mu kulwana. Era kyannaku kati awo weebuuliza nti Omuganda waba akuba alya Muganda munne olwo wanatuuka kumulugwala. Oba wanatuuka kumugwere agenda mukola atya. Bw'aba afiira ku ggwe. Kyennyamiza Kayiikuuzi ne Walumbe gipiryandira bongo. Awo tulaze. Kubanga bw'otandika okugamba nti nno Kigundu alwanagana ennakangubi. Obuganda bunisigaddewo butya era bunaasigalawo butya. Awo tukubira Omulanga eri Katikkiro wa Buganda. Mu ensonga mugirabanga ennafu naye ensonga nnene. Nakutegeeza nti Amisi Kigundu mu ngeri emu oba endala yandibadde asirika. Naye tosobola kusirika kukwata ttaka lye nga tosize Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ekibi. Ani agenda okulwanirira Ssaabasajja Kabaka? Ye Amisi Kigundu okumutunula zino envunza. Okumuggyako zino abalyolyomya bamwetoolodde. Wano walina okulwanira okulaga Ssaabasajja Kabaka nti munnange bwe bakwetooloola dda. Bakusiba katambala bakuwamba bakuba kalifomu naye tomanyi. Bali mu linnya lyo balissa abantu bakukyayo olw'obutamanya. Kaffe gye tukola. Kubanga Ssaabasajja Kabaka buli kye baagala okuyisaawo bayisaawo mu linnya lye. Propaganda linnya lya Ssaabasajja, linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Propaganda Africa propaganda. Daddala omuntu alifuna ddi obwenkanya mu nsi ye. Ne mu Buganda mutuzoganye. Kye nnakubuuziza ggwe ali eyandaba agataddatisi. Oyagala kuŋŋamba nti Amisi Kigundu ku bbanga lyamaze mu Buganda. Kubanga Kigundu alibeera wa Muganda abaana n'abazzukulu.
ne bwali bavudde mulamu wansi alisigala Muganda tekirivaawo oyagala kungamba nti tamanyi procedure gyoyitamu kukozesa ttaka lya Buganda oba talikozesangako oba ku bizimbe balina tekuliko kitudde ku ttaka lya Buganda amanyi procedure gyoyitamu ne protocol gyoyitamu okufuna ettaka lya Buganda era n'Ssaabasajja Kabaka emmenga akiika era atuuka bulungi tasobola kumwegambira bimuluma kubanga ye afumamu n'akadda akogera ne Ssaabasajja Kabaka babiri 1-on-1 tasobola kumwegambira ne wanaavaayo olw'okulwanirira abalala abanyigirizibwa era nebaza Miss Kiggundu obuteetiiririra okuyimya ku mazima n'owekanya Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe ate Bayibuli yamwe eyogera Matayo 26 nti muli balabira ku bikolwa byabwe babbasiitu balabidde ku bikolwa byabwe bo wasayininga ku kyapa kya amu nga gw'omu yali ku district n'omuwa omukono gw'omu mu basurveyor akulira basurveyors mu the all country eyagenda ku basurveyors no surveying n'okkiriza nti ettaka lya amu weeriri gw'omu atula ku district ya Nakaseke gw'omu ali mu landizi munnaffe gw'oli wanjawulo oli wa papo oba oli wa Kakobe wasomera mu ggulu oba naffe tugende tusomereyo okujjako nga waliwo ekitali kitubufu kyenkugamba nti nga waliwo omuntu akyerimbiseemu ow'enjawulo mu ngeri emu oba endala Babbashiri abali emabega bw'ati kubanga ettaka lya amu omuyindi waali asasula obuwumbi n'obuwumbi ye alirwedde ayagala ettaka eryo era y'omu abatadde ku bunkenke y'omu abatwala mu Ministry of Land ndi musazeemu ebyapa owulira muganda wange so nze nandirowoozezza nti tuleme kukunama nnyo Abaganda bw'osanga ensonga za Buganda nga ziri kwa Miss Kiggundu omwana ow'enkima muzzukulu wa Mugema tuba tukunamye ne tubale mu kukunama ne tukongojja katulekeraawo okukunama tulekeraawo okukongojja ekyo nandisabye